Kale amasha amalungi mbalamusiza ku mwena bali ku Day Still Hope naddala bali mu ggwanga Uganda ate namwe abali emitala mayanja bw'oba akatuuka subscribing liking sharing mukama tukwebaza olwaleero kubanga otukuumye nga tukyali balamu tukudiza ekitibwa n'amateno mu Kristo Yesu amiina. Kale waliwo yambuuza ekibuuzo ku mukuto gwa YouTube mu comment eyo era yagenza okimbuuza nga nange anaali agadde okusharelingako nammwe. Ngawe nabagamba nti tuwulira obujulizi obw'enjawulo obw'abantu abagenzi Katonda batutteko Mugeyeena ate ne Katonda abantu abatutteko mu ggulu ate ne batubuulira biki ebiriyo Mugeyeena. So Mugeyeena balabayo ebintu bingi especially abasumba abaliyo ati local and international level. Ono yambuuza ekibuuzo kino ne ngamba sobola butakimuddamu aleka nyimuddemu then abayomba bayombe. Lwaki omugenzi Ssenfuma mbu ali Mugeyeena? Bazira ngamba naye lwaki Pastor Ssenfuma mbu yatwalibwa Mugeyeena? Abantu bano abagenda Mugeyeena batubuulira ansa. So waliwo yatuwa ansa mukama yamulaga lwaki omugenzi Ssenfuma yatwalibwa Mugeyeena. Ansa eno naawe njagala ogifumintirizeeko, okitegedde? Njagala ogirowoozeeko olabe oba ntuufu oba si ntuufu. Ojja tuwa comment yo mu comment section. Ayomba tetulina kyakukolera, ojja kuyomba then ojja kumala okoleki osirike. Naye wano tuliwo kubanga ate tuzibuka amaaso kubanga eno weevu y'abasumba bonna nti bali Mugeyeena eyo weevu bangi begenda oleka wansi. Okitegedde? Kakati nze ntandikawo nti yonna gy'obeera gwe gy'owangaalira ku kyalo ky'oliko oba tawuni gy'oliko bannabbi b'obulimba bangi bangi nnyo ng'ate bakoze omulimu munene okubuza abantu ku kyalo kw'owangaalira oba mu disitulikiti gy'olimu. Bannabbi b'obulimba bayitirivu nnyo, naye Katonda akulaga b'e Kampala. Katonda takulagako kuba ku kyalo kyo gy'obeera. Then nze ekyo nkyebuuza nga nze lwaki Katonda ab'ewaffe gyembeera tugeze nze nva Kayunga embeera Kayunga mukama ndaga b'e Kampala bokakyoka nga e Kayunga abannabbi b'obulimba nga bajjudde ate nga Katonda afa ku b'e Kampala naye nga ab'e Kayunga takola ki? Tabafaako we babaguza amafuta, we babaguza omunnyo, we babaguza biki. Then ekyo kibuuzo gw'osobola okuba ng'okyeddamu. Which God is that abanga atafa ku bantu abamu n'afa ku bantu abalala? Okitegeera? Ekibuuzo ekyokubiri kyenjagala weebuuze oba nange neebuuze mu comment section ojja kubanga ate otuwa ansa. Kwe kubanga bannabbi b'obulimba bano betumanya ate Katonda tababalagaako. Kubanga era omuntu yalivuddeyo n'akakasa agamba nze Katonda yandaga ne Kakande, nze Katonda yandaga ne Gundi ne Loni, naye abo tebababalagaako. Era waliwo section gye babalaga yoka eri Mugeyeena, yoka gye babalaga yoka eri Mugeyeena. So ekyo kibuuzo nakyo nze tulanse nenkyebuuza neneddamu ansa ng'ate oluusi ansa teziwera kubanga kirireyo okuvaayo nagamba mukama yandaze brother Loni, mukama yandaze Kakande, mukama yandaze Namutego, mukama yandaze Gundi. Abo bo babavaako kati waliwo ate. Okitegeera? Bano abalala bo bokka be babalaga. So ekyo kibuuzo. Naye olunaku olwaleero nze ekintu kitono okuddamu kibuuzo kya sisita oyo. Ate waliwo abangi abayinza okuba nga balina ekibuuzo kyekimu nga singa namuliddemu mu inbox ate teyambuuziza ku ssimu yange yawandiise comment. Era mwabasoma comment ndowooza muyinza okuba mwagirabye lwaki omugenzi Ssenfuma ali Mugeyeena. Ansa ze baatuwa abagendayo kuba nze saamulabayo ze soogera bitaliyo. Aye n'ekirungi nagenda okuvaayo nga mugenzi akyali mulamu. Kakati
Ansa eriwo eti mbu omugenzi mbu yatandika bulungi ng'ali ku mulamwa ng'aweereza Mukama. Bwe n'atuuka ekiseera n'ava ku mulamwa. Kiki ekyamujja ku mulamwa? Mbu kusolooza ssente za kuzimba kkanisa. Kyekyamujja ku ki? Kyekyamujja ku mulamwa. Yatandika okugamba abantu twagala kuzimba muleete ssente. Mukakati ekyo Katonda yakirabanga family business. Mbw era mbu n'atandika abantu balabanga ensibuko ya ssente n'atabalabanga we yali yabalaba mbu mu ntandikwa. Okitegeera? Ni kakati awo nze mba webanga yeyo ensonga then Katonda ono aba yeekubira. Aba tali feya, aba yeekubira. Weba njogera y'ennaku zino twaligambye nti oba ali enguzi naye ng'ate Katonda waffe takola ki? Talya nguzi. He has no respect for a man. Tewali muntu yenna gw'atya. Wano tulina abasumba nga basoloozezza ssente ez'okuzimba amakanisa paka nakati abamu nga tebagazimbanga. Nkusooka nkutwale ku Salt Bugingo. Singa ekyo kyali kitwala abantu Mugeyeena, singa mwabagenda Mugeyeena mwalabayo dda Bugingo. Kuba Bugingo ng'asoloozezza ssente. Bugingo ng'asoloozezza kye bayita omusimbi. Naye oyo temumulabayo. Tugenda ow'omufere kakandi paka nakati akyabasolooza. N'abasumba abalala bangi eyo gye mubeera gye bali. Ne bagala tugenda kugula ttaka lya kyaki ne musolooza ssente n'agula lirye n'abiteeka na mu mannya ge. Okitegeera? Abo Katonda bo tabalaba. Katonda muyinga batugamba manyi Abaluganda balina olugero nti kiso kya mbuzi kirekerera omusazi ne kitunulira omubaazi. Mulinga bagamba nti Katonda alina battira ku liiso ne batattira ku liiso ate nga Katonda waffe tali waaki. Yali balazeeko n'abo gamba nti Bugingo ensolooza z'osoloozamu ssente Mukama munyiivu ogendagenda Mugeyeena. Naye kakati lwaki ate nze kankubira olaba gundi eno okwolesebwa kw'abantu bano abagenda Mugeyeena balondayo omuntu. Kati eyo y'ensonga lwaki omugenzi Ssenfuma ali Mugeyeena kusolooza ssente kuzimba kyaki. Kakati simanyi ba Katonda yagala tubeere mu bibaawo, tubeere mu biwempe, Katonda yagala tubeere wansi wa miti. Simanyi Katonda ono ye ndaba gy'alabamu ebintu. Kubanga tuli mu mirembe nga gutambula kugenda mu maaso. Katonda waffe takyuka naye emirembe gikyuka. Nti ekkanisa zirina okuzimbibwa. Ne mu ndagaano enkadde ekkanisa zaazimbibwanga. Okitegeera? Ne mu ndagaano enkadde ekkanisa zaazimbibwa. Kyogamba Katonda ajja kugulawo obuguzi eggulu asuule ekkanisa ewedde. Yajja kuba magiki. Okitegeera? Katonda ajja kugulawo obuguzi eggulu asuule ssente. Era Katonda alina kukozesa bano abantu b'osumba be balina okuba nga bavaamu ssente. Mukama gabirira bano abantu baleete tuzimbe yeekaalu yo. Kati mulinga bagamba nti abantu tebaddamu kunyega ku kyakuzimba kanisa oba anything in a church. Weewaawo waliwo ababikozesa obubi projects ezo nga bazikozesa byabwe. Naye ate ekyo tekijjaawo kugamba nti waliwo abali ku mulamwa. Okitegeera? Tekijjaawo ekyo kugamba nti waliwo abali ku mulamwa. So kati Katonda ono bamwewuunye atayagala abantu bazimbe ekkanisa. Kubanga ono ekyamutwaza Mugeyeena kusaba ssente bantu azimbe ekkanisa. Kyekyamutwaza Mugeyeena. Yana ono oba Katonda ono bannange muzibu. Aba afuuse muzibu. Kubanga omuntu okusolooza ssente. Kyokka nga waliwo abasolooza naye nga basolooleza byabwe naye nga beerimbise mu kusolooza ssente za kkanisa ne bazirya. Abo bo Katonda tabikulirako bantu. Naye ate bano abasolooza ssente ne babaako ne kye bakola abo ate be bali Mugeyeena. Akati awo ebibuuzo bingi ansa ntono.
ebibuuzo byo bingi ansa ki ntono. Ekyo kyokka ne kitwaza tetugambye nti kyeyakola bw'oba wali akabi akatonda akaniise ekisobola okutwaza Mugeyeena. Naye bannaaye Katonda kigwe talina kisa Mukama. Wenga tolina kisa. Yona gwe mugamba nti Yona ali mu ggulu alina n'amaka malamba mu ggulu. Yona ddayo osoma ekitabo kye bulungi. Yona yali mujeemu. Laba Yona oyo sula esooka baamutumawa. Nineevi yakwata ali Tarishishi kugenda kwekyakalira. Yali disobedience ekutwaza Mugeyeena. Weewaawo Yona we yali mu lubuto lw'ekyennyanja yeenenya era Mukama n'akola ki? N'amusonyiwa. Yona we yamala okwenenya we yatuuka Nineevi yaddamu n'ayonoona oba badde tokimanyi. We yamala okugamba abantu b'e Nineevi mwenenye kubanga Mukama agenda bazikiriza. Kabaka n'alangira okusala n'okusiiba nnaku 3 nga teri kigenda kulya oba nkoko oba kiki teri kukomba ku kyakulya. Katonda n'abasonyiwa. Yona yanyiiga. Naye osome Yona essuula ezo ezisembayo. Yona yanyiiga. Mukama n'atuuka n'omuwa example ekyokulabirako we yameza ekintu ne kimuwa shade ng'omusana gumwokya enkeera ne kiwotoka. Yona n'ayomba lwaki kyawotose. Namugamba kakati gwe ekintu ky'otamezezza ate oyombera kyaki. Tegeeza Katonda naye asobola okuba ng'asonyiwa. Katonda yasonyiwa abantu ba Nineevi. Yona kyamuyisako. Yona yali ayagala nti byalangiridde bituukirire. Bamuyite nabbi ow'amaanyi. Nti Yona yagambye Nineevi egenda Mukama agenda gizikiriza era Mukama yagizikiriza. Yona kye yali ayagala. Naye ate Katonda teyakikola. Nineevi we yeenenya Mukama yagisonyiwa. Yona ne kimukola bubi. Naye ate mutugamba Yona ali mu ggulu. Ayinayo n'amaka malamba. Dawudi. Banaani atamanyi Dawudi? Ani atamanyi Dawudi? Gw'obanga tomumanyi genda osome Dawudi. Yali mwenzi kungwe nga teva ku mwenzi obwenzi wabula nga waayagala mukazi wo naawe akutta. Dawudi nga waayagala mukazi wo naawe amakinga sure akutta. Kitegeeza ku bwenzi bwe kwatambulirako n'obutemu. Dawudi oyo gwola nga mwenzi nga mutemu yatta mukawuli yatta Uliya. Okitegedde? Naye wulira ate Mukama wagamba Dawudi, nzudde omusajja alina omutima ogulinga ogwange. Era mutugamba Dawudi ali mu ggulu. Lwaki? Yeenenyanga. Tegeeza Katonda akola ki? Asaasira. Nabawa example ya Musa. Musa byonna bye yakola Katonda akola ki? Yamusonyiwa. Era mumulaba mu ggulu. Adamu ne Eva bwe mulaba mu ggulu ndaga ekyawandiikibwa nga yeenenya. Era batulaga Eva Adamu ali kwewolereza omukazi gwe wampa. Eva n'ayagamba omusota. Buli omu ali kwegaana, buli omu tewali repentance, buli omu yeegaanira ku munne. Ate mutugamba Adamu ali mu ggulu ne Eva ali mu ggulu. Kati Katonda wabanga abantu abo yabayingiza eggulu, kitegeeza alina bye yasinzirako bayingiza. Bino byonna ebyabasobako Katonda asobola okuba nga yabibasonyiwa. Kati ugamba otya nti just okusolooza ssente zino Katonda tasobola kuba nga asonyiwa? Sinza atwala abantu mu ggulu. Era nze eggulu situukangayo kale. Nze situukangayo. Simanyi baliyo n'abataliyo. Naye kyemmanyi nti bw'otambula bulungi ne Kristo osobola okuba nga okola ki? Otuukayo. Naye mmwe abatuuseeyo mwebale. Naye ate oluusi bye mutugamba tutandika obikompeyalinga oluusi bitumalamu nnyo amaanyi. Bitumalamu nnyo amaanyi. Mukama ye musumba wange seetaage nga Dawudi yakyogera fayini. Teweetaaga muntu yenna wabula Mukama yekkubo n'amazima n'obulamu agasobola okuba nga agakola ki? Gakutuusa mu ggulu. Naye ate Dawudi omu yagamba nasanyuka
we nagambibwa nti ngenda mu nnyumba ya Katonda. Daudi, I was glad when I was told to go in the house of the Lord. Yali akimayo kyo oba ekkanisa teyeetaagisa otuweetaaga kuŋŋaana. Daudi yali akimayo kyo mu nyumba ya Katonda. He was glad. Kyamusanyusa nnyo okuba ng'agenda mu nyumba ya Katonda. Daudi yali akimayo ki kuba Mukama ye musumba we teyeetaagenga. Yali badde w'abeera n'amuyita. But he was glad. Nakuwadde example y'abatume. Ba Yokaana, ba Yakobo baani bali beetaaga Yesu yekka okubalagira. Ne lwaki yabalekera Peetero? Peetero yagenda okuba nga akola ki? Abakulembera. Yabalekerawo. Yalega kati buli omu abeere gy'abeera. Nze ngenda kusoma oyo mutukuvu. Buli omu amukeko, buli omu agenda akola by'alina okukola. Baakuŋŋaana wamu mu kisenge ekyawaggulu liida waabwe nga ye Peetero. Era Omwoyo Omutukuvu yamala obakkako, Peetero yatandikirawo okubuulira enjiri ku lwa banne bonna ne balabira ku oyo. Era yasookera ddala okuba ng'akulembera abantu mu kwenenya mu kkanisa yatandika. Naga repent for the kingdom of God is at hand. Yabagamba abantu nga3,000 oluusi 5,000 ne beeyongerangako ku kkanisa buli lunaku. Ekitegede buli lunaku. Kabali kano nagamba gwe Peetero beere wamu, Yokaana beere wuwo, Timose Matthew beere wuwo, Yakobo buli omu abeere wuwe, Filipu beera gy'obeera. Naye bonna baakola ki? Baakuŋŋaana mu kisenge ekyawaggulu. Kitegeza mulimu amaanyi mu ku fellowship. Fellowshipping mulimu amaanyi. Ate we ba fellowshippinga si buli omu nti yali liida lwe ayogera. Era bakulaga nti mwalimu omukulembeze waabwe Katonda gwe yabakwasa yali Peetero. Okitegere? Ate be musimanyi Mwoyo Mutukuvu ye mukulembeze waage, simanyi Yesu ye kagwe neetaaga seetaaga muntu mulala. It's fine woba okyogera kituufu. Naye Yesu alina abalina okukozesa omutegeere bulungi. Yesu si mufuusa mbwagenda kukwata buno obwonga abubikkule waati ayiwemu amagezi. Ebintu bya Katonda si bya magic, it's a process. Mpola, the imparting you knowledge. Mpola. Paka okola ki? Otegeera. So, oyambuza ekibuzo ndowooza nkuzzeemu n'abamu ku balala nabo mbazzeemu ensonga gye baatuwa lwaki omukulu oyo Ssenfuma ali Mugeyeena. Ne batuwa n'ekyawandiikibwa Matayo 23:15 ojja kisomayo ensonga lwaki omukulu yakola ki? Yatwalibwa Mugeyeena. Nsonga baazituwa wano Billy Graham lwaki ali Mugeyeena, ne omulala wano gubadde gwawulirako ono Morris Mulo lwaki ali Mugeyeena, Austin, baani bonna. Mukama tusaasire kubanga okusolooza ssente za kuzimba kkanisa kututta omuntu Mugeyeena. Baba abasumba amakanisa mugaveeko musabire mu biwempe. Ngaaga nti abasumba musabire wansi wa miti nasolooza ssente. Katonda ayinza onnyiigirawo nakuyingiza Geyeena. Kyokka gayaye gali wano gasolooza ssente agasumba buli lunaku gasolooza omusimbi. Naye ate ago tebagalabako Mugeyeena. Era naye Mukama n'enviiri z'ensi taika zikuze ebigambo ebyogeddwa bino zino envi tesobola kukukula kulwa bino ebigambo zijja kukukula. Okitegedde? Kati nawe nzija nekugamba n'eggulu ddungi, eggulu waliyo gagundi, nasangayo gundi, era eggulu bannange, era eggulu bannange, era eggulu bannange. Ate abantu babadde osuubira okubeerayo ate ne kugaba bali Mugeyeena. Baali biri bye mbadde okugamba byonna mbanga akulimba nkumalamu amaanyi omulundi ogwo. Soka n'ensitula appetite yono nemane ba. Abantu baveeko kati wuliriza
uliriza byange byokka. Omanyi tuli ku settinga doctrine endala within a doctrine. There's another doctrine eri ku setting but within a doctrine. Oba mubadde temukimanyi. Akati nti ojja kusiba ku bintu byoyo yekka byoyagala okuwulira yekka. Okiwulira yekka byogenda obeerako. Naye ate omuntu oyo gw'owuliriza ennyo ebintu bye yekka akugamba gundi ali Mugeyeena negundi ali Mugeyeena negundi ali Mugeyeena. Akulaga yeye mutuufu yekka. Bwe muntu manyi logic ali awo. Ebintu byagamba birungi nnyo naye akugamba yekka gw'olina owuliriza. Era mubeera awo abatana basindika kale leero ng'aluddeyo okutusindikira okutuwa okubikkulirwa. Tibaleme kuwuliriza njiri egenda bayamba. Kati abasomba abo mwabavaako dda temukyagala bawuliriza mubeereeyo nti bali Mugeyeena. Ate awo kankubwe ate okwolesebwa kugenda kweyongera kubanga bamala okuyingiza mu doctrine eyo naawe ogenda tandika okuloota ng'abo basumba balaba Mugeyeena. Bo bakikutaddemu. Okibayinze naawe ogenda loota ng'obalaba. Nze nkubulira. Era okwolesebwa kw'abasumba okubeera Mugeyeena kugenda kweyongera nnyo okwolesebwa. Teri alabako yiga Mugeyeena. Yiga yakola vulugu wano. Ani atamanyi vulugu ayiga? Bannaye ani atamanyi vulugu ayiga? Teri amulabako. Kati yiga yayingira eggulu kiki mwabagendako mugulu ne Mugeyeena. Yiga yayingira eggulu. Kati kuvulugu wayiga oyo ne vulugu gwe mugamba ow'Omugenzi Ssenfuma. Wotunuulira oba nga tugeze bakuwaddemu eddakiika nti kati gwe alonda abagenda mugulu anayinza okwanguira. Yiga ye oluusi yavangayo lwatu. Agamba church is a business. Church is a business. Yinga tasaaga kati oye yakola buli vulugu ye tataliiko Mugeyeena. Ate n'ekirala let me tell you, church temuswala giraninga watali sente. Ministry is money kankubuulire. Gwe wakuba you are not interested in money kubanga ministry yo yakugula data wa 10 noteeka ku WhatsApp yeka. But those people ebintu bye bakola it needs money. Bayina radio, bayina TV, bayina abakozi, bayina bibalabirira, bills, ministries money limited. Lwakuba gw'okiraba nti sente basaba sente zibatwala Mugeyeena. Lwakuba gwe tonnatuuka ku eyo level. Naye singa naawe otuukako ku level eyo gye baliko Katonda n'akutuusaawo, you will need money. Nzaakubuulira. You will need money. Laba ne Yesu yatambulanga ne Yuda Iscariot nga yakwata ebbaasa ye treasure. Kitegeeza ministry yali yeetaaga sente. Singa yali teyeetaaga sente, treasure baali yeetaaze waaki Yuda Iscariot? Tebaali mwetaaze. Ministry is money. Sigena soka wano ndowooza nkuzemu ekibuuzo ekyo. Abadde mulabi mulungi, amakya malungi. Mulimu Easter Monday, yeah. Abagamba nti Mr. Monday Yesu zennaku 4 ze yatandika okubeera n'abayigirizwa nga tannabakuddirayo ddala mu ggulu. Ensonga lwaki bagiyita Easter Monday. Kale 07523447 0752 3447 ne 0761 088 Asige nasuka wano amakya gakyali budde bukyali bwa kumakya. Genda kwali kwalinisa hotel bakuweyo kakawa, bakuweyo ku cappuccino, African tea, zi coffee zone ez'enjawulo weeziri, zi pizza, ate pizza. Pizza ya wali baba oyinza okwekanga ng'omusaala ogumazeewo. Bakuweyo ku juice, zi cocktail. Yana alinisa muli ku level yammwe nze nakkiriza. Tukawali ka AC nga keteekako kokka, tukawali nga ka wifi ke connectinga kokka. Okitegeera lwe tuba tetulina internet wano gye tubeera, tugenda bugenzi wali ku alinisa, tusobola okuba nga tuba tuusaako ensonga nga bwe muziraba.
tuukaayo bintu birungi nnyo. Manager ojja kubanga omusangawo oyo manager nkutumiddeko nnyo kubanga ebintu byammwe biri ku muzuuli ate biri ate ku mutindo gwa nsi yonna. It's a 5-star hotel. Buli kyosuubira weekiri. Sauna, weetaaga conference room, oyina birthday, honeymoon. Ojja kugendayo, nze simanyi. Baganda bagamba dda mu luyimba taluwoomesa. Gweyitirayo olabe ate ebintu bijja kuba nga ate bitambula bulungi. Kale mbagaliza amakya amalungi, mwere bulungi ate era mwera.